You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. So this is our reception area. Yes, Dr. Fatim and Dr. Taufista, where are you taking us? So this is our reception area. Yes. And this is our triage area where our patients start from, and we say the emergencies and we triage them accordingly. What is it one? And then we cut. Zeetaaga abakugu okukebera ng'okuzaalisa ng'okulongoosa ng'okujjanjaba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So wateekwa okubaawo nga waliwo enkolagana ey'omuggundu wakati wa gavumenti n'abantu n'amalwaliro nga gano, okubeera nti services gavumenti zetalina facility mu kitundu kino. Kuba tulina Ndejja, tulinaanye wano Bomba, tuli kumpi Wakiso ali wano, ebitundu ebitwetoolodde byonna. Kati ojja kwesanga nga abantu baddukira wano. Kati gavumenti bwe beetaddemu amaanyi gaayo okuyamba abatuuze b'ekitundu kino, kijja kuyamba kinene nnyo kubanga facility ennene naye kyalina byekyetaaga ebintu ebimu ebyetaaga okukozesa okuzimba nga theatre ng'ebintu ebirala. Singa omuntu afuna akabenje oba afunye obuzibu bwonna nga yeetaaga okutwala mu ICU
tosobola kumuvuga mutwala bombo mudwaliro ly'amagye liri wala nnyo. So n'olw'ensonga eyo nzikiriza nti enkolagana wakati w'ebitongole nga bino ne gavumenti eteeka okubaako nga erina enkolagana ey'amaanyi mu by'eddagala, mu by'ekikugu, mu kuyamba mu byuma ebimu, tusobole okuba nti ebyobulamu bw'abantu tubikwasisa amaanyi. Ensonga endala y'ensonga y'okugema obulwadde bwe tuyita obwa yellow fever oba babuyita batya mu Uganda naye tumanyi nga yellow fever. Obulwadde obwo bwe mate bugemye eri amawanga yabatajja kukkiriza kulinnyayo nga tolina certificate eya yellow fever. Obulwadde buno bubi nnyo, obulwadde butta ate bukwata. So si kuluma gwe kabulina naye ate n'okukwata bukwata, buli very highly contagious. So n'olw'ensonga eyo nkubiriza bannayuganda bagende babageme obulwadde bwa yellow fever. Omanyi tubako n'abantu bangi nnyo abalowooza nti okugema okujja kuleeta obuzibu nakino ng'era bwe twabanga n'obuzibu ku poliyo, naye olw'okugema poliyo yakola ki? Yakendera mu Uganda. Oyinza obutalaba muntu wa poliyo enemo. So obulwadde bwa yellow fever bubi nnyo, mbakubiriza omulanga buli muntu agende bamugeme obulwadde obwo, naddala abantu abatambula, kubanga ne bwoba tobukwata osobola obukwatira mu nsi endala, kubanga bukyaliyo obulwadde obwo bukyaliyo mu nsi. So ensonga